agezeyo buli naye omusajja ono n'ebintu byonna byakola bw'aba talina bantu birina makulu ki ono Sylvia Auto Parts abantu bw'aba tabalina spare agenda kumuguzaani Crown Japan ebintu bwabisala ne mugaana okujja kati abantu obagayagaya naye b'amakulu okusinga bw'olowooza nze ndi pasita mpasitalinga biki nga tewali bantu kuba tolina bw'osumba nga olina obutebe bwo bupya bweru mwabupanze obutebe bitaano bwe baba tebazze ogenda kukola oti kati abantu b'amakulu kakasa ng'otambula mu bulamu ng'abantu tobawa nsonga za kukyawa zikendeeze okuboggola okuvumaavuma amalala n'okwepikapika bisuule bigenda kugobako abantu bayibuli egamba nti okwagalwa kusinga zaabu wali obaddeko mu kizibu obanga ofiiriddwa oba mufiiriddwa mu kyalo ewammwe n'owulira ebbugumu abantu lye baleeta mu kufiirwa ne mwerabira n'ennaku yammwe bw'oligendako mu famire etalina bantu nga yafiiriddwa n'obasanga nga balina omulambo mu ddiiro naye nga mulijja mulimu abantu 10 ojja kutegeera omugaso gw'abantu abantu gye bakoma okuwera abafiiriddwa gye bakoma okuguma buli lwolaba ku munno ng'akyama owulira nga olunaku tunaalutambulizaako akaawo abantu b'amakulu obwegalidde awo eriyo olunaku lwe bakuwa ssente nga tezigasa ng'oyagala kulaba ku munno kati lekerawo kutukwata obubi tukoowa tuyinza kutuvuma nga bwe tudda abantu bajja ku maduuka gammwe nga mwogera bubi kambalangire lumu ate naddamu kubasangawo naye omuntu asobola obutadda ku dduuka alyo si kubanga waliwo akuloga gwotuvuma kati ayogera obulungi bwajja ffenna nga tugenda uwenga ogamba bakukokota baleeta mukokota mukokota akutawanya lulimi lwo oyogera bubi kino kyammeka 5 mbadde nina kitundu baba tambula nze gwogobye bwotyo enkya bwempeza 5 nkomawo ewuwo mukokota akutawanya lulimi lwo oyogera bubi abantu b'amakulu okuganja okwagalwa kusinga ffeeza ne zaabu ono omusajja waliwo ensonga lwaki abantu bamwagala ati balina okuba nga balina ensonga lwaki baagala Crown Japan ono ensonga erina okuba nga weeri ngenda kumunoonyerezaako naye bantu balina okuba nga balina ensonga aliki kyekiki Saalongo bano bye boogera bituufu bo babimanyi nange ngenda kunoonyereza ndabe naye Saalongo yajja okunkyalira abantu ne bamulaba mu vidiyo ne bambuuza nti oyo tomumanyi nze nali simumanyi kubantu awo okubeera ku mukutu ogwo naye ng'ate abeewange be bambuuza nti oyo tomumanyi nti simumanyi nti oyo Saalongo wa Crown Japan abantu b'amakulu tukwate bulungi n'okubuuza tokyabuuza wafunyemu akakadde olinamu $3 olaba weewanise waggulu tugenda kukuleka naye waggulu gy'oli wagenda kukugowa obulamu bunyuma obukola ne banno obulamu bunyuma bantu ecupa ya soda gy'onywa wekka tefaanana ya cupa gy'onywa na banno nabyo ya soda epasita eyinza okukasalamu ne munsumululira ekintu ku lujegere n'owulira ngera 22 mmaliriza olwokubiri omugagga n'omwavu balabagana Mukama ye yabatonda bonna omugagga n'omwavu Mukama ye yabatonda bonna abagagga tubalaba nnyo abaavu tubalaba kitono bw'onaatandika okulaba omuntu ali wansi nga muntu kati okuze kyangu nnyo okubuuza bw'oba ozze wano ewa Saalongo bw'omulaba nga avaayo awo kikwanguyira nnyo okumulamusa Saalongo se butukulamusizza naye bw'olitandika okubuuza ayera olujja luno kati oyize empisa tebaziragira ku b'amaanyi bw'olamusa ow'ekitiibwa okoze ky'olina kukola bw'oyagala omugagga okoze ky'olina kukola omugagga akyayo bw'oba wakyawa omwavu bw'oba wakyawa omugagga oliko omwoyo gw'obwavu omugagga takyayibwa bw'aba mukulu wammwe mu kika nga yafunyefunye ssente mwenna muyige okumwagala omugagga tebamukyawa paka nga naawe ogaggawadde omala zifuna nomugaa nti maama kwata nkola naffe kati twajja tokyanduumira biri bye wanduumiranga naye bw'oba tolina ssente omugagga tebakola batya kati okulamusa ali mu mmotoka si mpisa okulamusa omuntu atudde mu mmotoka oba tokoze empisa emmotoka yeekubuulira nti mulamuse
aha omweguya thank you kati bw'olitandika okulamusa abali ku bigere nga ggwe aha olwo empisa zitandise. Bayibuli egamba mbu omugagga n'omwavu balabagana Katonda yabatonda bonna. Singa bizinesi zaffe zifunayo ennaku ezinonako ku bantu abawansi, omuntu wawansi ye yeetaaga obuyambi. Mumwe abatudde wano n'abali ku mikutu eri, waliwo omuntu ajja ewa Ssaalongo wano ku Crown Japan nga buli kintu ssente zaakyo azisobola. Oyo teyeetaaga buyambi. Naye waliyo omuntu nga TV ye esooka alina gifuna wano ewa Ssaalongo Crown Japan kubanga yazisaze ebbeeyi. Kitegeeza Ssaalongo lwasaze ebintu alina omuntu gw'abaanonyeeko. Abawaasi tetubeerabira, nabo tubanoneko. Tufunireyo olunaku n'abawaasi obakola otya? Nze kyenva mpeebwa omukisa bwe nfunayo olunaku n'ensisinkana abakadde oba bwe nfunayo olunaku n'ensisinkana abaana abato. Ennaku ezisinga okunnyumira mu bulamuzi ezebbiri. Twakava eriganga naye kati omutwe gwange gutambuza obwongo okulaba awalala gye ndaga. Njagala ng'eriyo bakadde, njagala ng'eriyo baana. Omukadde n'omwana beerabirwa. Njagala Mukama akuyamba obeeko abantu b'otandika okunonako. Oyo muganda wammwe atalina bulungi ssente mumunoneku. Otandika okunona ku bantu. Ssaalongo naye nga bw'atunonyeeko, Ssaalongo yandeetera sikuriini nnene nga emmeeza eno bweti. Nkyabulidwa ne wenjiteeka kuba ne mukyakitejyamu. Nnene bweti. Ssaalongo yandeetera sikuriini ekyali awo nkyagiraba kwongera kwatya nentunulako. Nga nti Ssaalongo yannonako. Nsambya aleeta. Yadde nkusaba oleme kusuula bizinesi z'abantu. Naye ngambira neiba wamma nti abantu banoneko. Abantu banoneko. Omugagga n'omwavu Bayibuli egambye Katonda ye yabatonda bonna. Bannaffe tetubeerabira naye tubanoneko mu sizoni eno mwe tuli. Amiina. Amiina. Nsanyuse nnyo okubasanga. Ssaalongo ono ne ttiimu yonna tubakubireko mu ngalo. Nsanyuse okujja okubalaba. Mwebale emirimu gye mukolera wano. Abantu mwenna mu biti byammwe n'eddiini zammwe, Mukama yeebazibwe. Banjigiriza okutoola salaamu naye olulimi luzitowa. Ate etya okugiwabya. Naye olumu ngenda kujja n'omusomesa wange wano mumunkubira engolo kuba musomesa mubizi, omuyizi ndi mulungi naye ye akyantawaanya. Naye mwenna ngasiza omuyizi yasaana engolo ojja kufuna kusumba olwaleero. Bannaye mbalamusizza nnyo nnyini. Amanya nze Isaac Romushana. Abakulu abali wano mwenna simusanyusa okukulabako. Abakulu bonna babaŋŋambye nti bali wano. Bannaye mbalamusizza mu biti byammwe. Bwe sikumenya linnya ntidde kuwabya kitiibwa. Nyinza okweyita ssebo ng'oli Ssaalongo, nyinza okweyita nnyabo ng'oli Nnaalongo. Kati nkikoze nkigenderedde ga nti bassebo ne bannyabo. Mukama yeebazibwe. Eddakiika ze nnina zimmala bumazi, sigenda kwogera bingi kubanga mudu mulimu za mikolo, public holiday zonna zigula promotion. Njagala mufuna obudde enjiri ereme kubafuukira mugugu munene. Ne bw'oyogera ebintu bingi ng'omuntu tayagala kuwuliriza takuwuliriza. Ne bw'obuukabuuka nga tayagala kutunulako takutunulako. Kati eddakiika ne bwe zinaaba 5 zokka naye oba oli awo Mukama abeeko kyayogera naawe. Munzikirize nsabe ku ssaala. Katonda omulamu twagadde kwebaza kubanga oli wano. Abantu bwe bakuŋŋaana babiri oba basatu obeera mu masekkati gaabwe. Tusaba oyogere naffe olwaleero okuyita mu kigambo kyo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Mukama yeebazibwe. Mu kitabo ky'engero eyo gye nasanze olunyiriri lumu lwokka lwe njagala okusoma. Abamu ku mmwe baba bagamba nti sisoma Bayibuli. Kati ekyo njagadde kukimenya olwaleero muwulire nga ngisoma. Kuba waliwo abanyiigira oyo tasoma. Nti bw'atuuka akola atya? Atandikira awo. Naawe okola atya? N'atandika okwogera. Kati leero gw'obaga nti ennyiriri tuzisoma ne leero nzisome si kyo. Ngero 22 olusooke ga nti erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga obugagga obungi n'okuganja n'okwagalwa okusinga ffeeza ne zaabu. Bayibuli esomesa nti omuntu okuba n'erinnya eddungi kisinga okuba omugagga ow'obugagga obungi. Kino kye njagala okwogera leero ewa Ssaalongo wano.
Ssaalongo ono alabika ng'akoze erinnya eddungi mu kibuga kino. Nze bwe ndaba temwandize wano nga si wa linnya ddungi. Bw'oba okola emirimu era ng'otambula n'abantu batandika okukumanya. Bwe weemanyiiza okulimba abantu batandika okutegeera nti oli mulimba. Ekibi kye kino olowooza abantu tebakulaba era tebassaayo mwoyo naye bakulaba. Abantu batandika okugenderera nti oyo bw'agamba ssaawa 6 aba agenda kujja 9. Mpola mpola omuntu atandika okutegeera nti bw'omugamba nti ojja musasula Lwakuna otegeeza tojja kusasula. Ebikolwa by'omuntu by'ajja akola mu bulamu bye bimugulira erinnya. Omulimba alina lwe yasooka okulimba bwe yaddamu ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna ne lifuuka linnya nti ogenze wa gundi bw'agamba nti ebintu abisaze aba tabisaze. Eri aboogerera ku intaneti okwo mujje ebintu twabisaze naga nti kya 5,000 bw'otuukawo nga kya 15. Osobola okwemanyiiza obuyaaye n'obulimba kola naye ebintu by'okola bikuzaalira erinnya bikukolera erinnya. Oyo bw'atyo kati bw'otuuka ku stage ega nti oyo bw'atyo kitegeeza batandise okuwanika batandise okuvaako oyo bw'atyo. Naye yo Bayibuli kyeyita obugagga ly'erinnya eddungi. Nsaba Katonda akukkirize mu kibuga kino oggyemu erinnya eddungi. Erinnya eddungi lisinga ssente nnyingi. Kirungi nnyo okuvuga akamotoka n'oyita mu kibuga kino naye nga temulimu agamba mbugwe okuvuga akamotoka wanyaga ye. Era teriiyo ssente ziwooma nga ssente z'ofuna nga tewali akuba nduulu. Ziwooma kubanga olina chance erira ekifi ky'enkoko ku kkubo wali bw'oba tolina gwe wabba. Bw'oba olina gwe wabba okuvuga emmotoka ogivuga omaga kubanga essaawa yonna bakuyoola. Ate mawulire malungi nti essaawa yonna bagenda kukuyoola. Bw'oba olina gwe wanyaga abantu basobola okusiriikirira naye nga bakunoonya. Kati tuli wano waliwo akola atya akunoonya lwanaakusanga lwe tulimanya byonna bye wakola. Lya kitono naye nga kikyo. Lya kitono naye nga tomagamaga. Lya kitono naye nga tewaliwo akuba nduulu. Ekitono nga kikyo kisinga ekingi kye wabba. Kati Mukama obugagga bwensaba akuwe omwaka guno bw'alinnya ddungi. Obwo bugagga okuba n'ebintu nga bibyo nga tewaliyo akaayana. Maama nziramu era obwo yo Bayibuli bw'eyita obugagga. Obulamu obutaliimu kumagaamaga. Kyenkwagaliza omwaka guno mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkwagaliza ebintu ebitaliimu kumagaamaga. Londawo erinnya eddungi okusinga obugagga obungi. Bw'oba olina ebintu bye wabbanga osobola okubizzaayo bizzeeyo kiveewo. Abantu bafunireyo obudde. Mukama waffe Yesu yagenda n'akyalira omusajja bamuyita Zaakayo nga nze bwe nkyalidde Ssaalongo. Omusajja Zaakayo bwe yayaniriza Yesu ewuwe. Yesu bwe yatuuka n'ekyeggulo bagenda kulya Zaakayo n'awulira okulokoka. Okulokoka kwa Zaakayo nkwagala nnyo kubanga tekwali kwa kuba nduulu na kubuukabuuka. Zaakayo yalokoka bw'ati yagaa nti obanga nnina omuntu gwe nnanyaga nga namubba njagala kumuddiza ku biseemu n'emirundi. Gwe nabba omutwalo kamuddize emitwalo 4. Zaakayo bw'atyo bwe yalokoka. Kano okulokoka era si kuba wa mwoyo kusinga banno naye ebikolwa ebirungi ebituufu omusana ogwa ddala gwe guli tukakasa nti Katonda otambula naye era otandise okumutegeera. Naawe tufunireyo olunaku ogaye nti bannange bwe mba nakubba ettaka ndikomyawo kaakati. Naye okulaga nti oli munnaddiini nnyo nga naye ku kyalo bakimanyi nti tolaba ku mpaanyi ozisengula ne weeyongeza ettaka. Tolaba badde ngenda kukyogera naye ndese kireke kijja kubanyiiza. Nga bakumanyi nti ekintu kibula ne babuuza nti yabadde wano. Yabadde wano. Naye nga gwe babuuza nti wabadde awo ate oli munnaddiini nnyo. Bwe baba basaba ozibiriza mikono n'ogiwanika n'ofukamira. Ebyo byonna birungi naye kambabuulira amazima. Eddiini entuufu etandika olunaku omuntu lwaleka byabadde akola ebitali bituufu n'atandika okukola ebituufu. Olwo tujja kakasa nti eddiini mu mutima mweri. Naye maama okugamba omuntu nti zaayo ssente ze wabba. Gezaako kukigamba neiba tulabe bakyangu nti zaayo
azeeyo ki? Nziramu era nti nze obwo obulokole bwa Zaakayo bwe njagala. Omuntu bw'alondawo erinnya eddungi n'alekawo obugagga obungi ategedde obugagga obwaddala. Maama kankubuulire, dakiika nnina ntono era njagala kukuta. Ogenda kufuna chance ezibba. Kingambira abantu babiri nti ogenda kufuna chance ezikola zitya. Kyukira omulala oyo akulemye, gamba oli nti ogenda kufuna chance ezibba. Obubbi bwennyini tosobola kuwangaala kutuuka kufa nga tofunye chance ebba. Ogenda kufuna chance ekola etya? Ogenda kufuna eyo chance eyogera n'abantu nga byoyogera tebabitegeera. Nga bw'omugamba nti kino kye China nga kyekatwe tayinza kwawula. Anayawula ati. Bw'olifuna chance ebba n'otobba, kwolwo lwe tulitegeera nti olonzeewo erinnya eddungi okusinga obugagga obungi. Omuntu mubuulira amazima nti kino made in Uganda. Bw'aba takyagala akireke, kubanga era ogwo nagwo mutima mubi abantu okubanga tebaagala kugula bintu bikoleddwa mu ggwanga lyabwe. Okubanga omuntu bw'alaba ekintu kiriko made in Uganda amangu agadduka. Ogwo tulina omulimu munene okugamba abantu nti ebintu ebikoleddwa e Uganda wano nabyo birungi nga biri bye bajja China. Naye eyo nga tetunnatuukayo ogenda kufuna chance ebba abantu. Waliwo emirimu omuntu gy'akola nga gimusobozesa okubba. Ogumu ku gwo gwa makanika. Bw'oba makanika olina chance ezibba nnyo, kubanga nze nkuleetera emmotoka nga siina kyengimanyiiko okuggyako okuteekamu ekisumuluzo n'okugisimbula. Bw'oba makanika n'oŋŋamba nti kino bakiyita carburetor ng'osonga ku baatule, nze njawula nti. Bw'omala n'oŋŋamba nti kati amazzi ga baatule gaayise mu cylinder head, twetaaga okugula payipo y'ekizoosi, twetaaga emiliyoni 8.5. Era nvaawo nga nze mmanyi neetaaga emiliyoni mmeka, naye nga kwa mazima ogamanyi nti ekikondo kyaseeseetuse ku baatule. Naye nkuleetera 8.5 n'oleeta byolese nga kati muzeeyi olaba kigenda kutwala obudde bungi, sooka ogenda okole byokola. N'okwata magalo n'onyweza ekikondo ku baatule, n'omwana n'ayoza yingini. Nze nkubi nga mmeka? Nkubi nga 5 zo sipendinze ku bukadde 8.5. Nenkobawo olweggulo nga ati muzeeyi emmotoka entawaanyiza era mbadde nsaba nnyongeremu emitwalo 46. Owulira ngambira oyo akulira nti togenda kufuna chance ezibba. Nange nembala emitwalo 46 nenzongera ku bukadde 8.5 sibitegeera. Bw'oba oli musawo ng'oli nansi oba dokita watandika ka pharmacy olina chance ezibba. Omuntu osobola okumukebera omusaayi n'ogaa nti gulimu typhoid, amanya atya nti tamulina? Ogaa nti oli bubi nnyo weetaaga ccupa ng'erimu mazzi oba gulukosi. Naye sigalako wano ebironga 4. Watuusa otya wano? Oli mulwadde muyi. Buli kiro kyasulaawo emitwalo 10. Kale bulira bwenkulagirira bw'onobba. Mukama ntaase na butaase. Naye ebyo abantu bebakolera mu kibuga kubanga ensi egenda kukuwa chance ekola ebikyamu. Gwe olina okulondawo okukola ebituufu. Mukama akutaasa okola erinnya ate erinnya eddungi. Ssaalongo ono okulawuni Japan okubanga agamba abantu nti ebintu nabisaze ne bajja. N'agamba abantu mujje mugule ne bajja. Bukakafu nti ekibuga kitegedde nti omusajja bw'ayogera ebintu byakola. Ebintu byakola. Kusabira ekintu kino olwaleero ogende nakyo n'ebirala byonna n'oboonabyerabira. Mukama akuwe okubeera n'amazima mu mutima gwo ne mukamwako. Kampala takyalimu mazima. Abayaaye bali eno ewammwe mu maduuka, abayaaye bali ewaffe eri ku bituuti, abayaaye bali buli wantu e Kampala, ekibuga kyaggwamu amazima. Abantu tebakyesiga muntu kyayogedde kubanga abantu ennaku zino bwe boogera bye boogera si bye bakola. Kati Ssaalongo ono tumukubireko mu ngalo kubanga alabika nga byayogera byakola atya. Yajja Ssekuku ewaffe eri mu kyalo najja okutulaba mbandi awo saaviisi ewedde saa 9 ng'omusajja ajja ng'apaakinga mmotoka erimu omukyala n'omuvubuka nga nti mbadde nzize kusaba naye obudde bumpiseeko nga mmwaniriza. Yagenda okuvaawo nga ansuubiza nti nja kujja n'ekirabo wano. Abaana bange ab'oku kyaki abo abato aba Sunday school
yaleka abalekedde ebirabo nenga nti omuntu akyagaba mu mulembe guno abantu nga bakodo n'obukodo nabwo bulwadde bw'e Kampala. Kampala omuntu okuwa olukumi omala kuzirika. Yese ebyo nno mbikubulira otegeere ebinaakufuula ow'enjawulo ku banno. Ssaalongo ono yandekera ebirabo ng'ate ye musiraamu, ebirabo n'abireka ku kkanisa y'abalokole n'atambula n'agenda. Nanga nti nja kudda n'abakozi bange mba ndi awo ng'atisse emmotoka nnamba ng'aliisa abantu ku kkanisa bannanga abajja essekuku nzize kubeebaza mu butongole mwebale okutukyalira twasanyuka bwe mwajja. Oba mulikomawo Krisimansi simanyi naye Mukama alitutaasa. Ssaalongo bwe yajja n'aŋŋamba nti nali nsonda mmere ntwala bintu yigange eyo kukyalira bakadde. Ssaalongo n'aŋŋamba nti mpulidde osonda mmere yakutwalira bantu nja kuwaayo akawunga ttani 2. Ono gwe mulaba ono maama mba ndi awo nga Ssaalongo tanize mmere 2 olw'okutalo lwa wiiki eri lwe twagenda eyiganga ng'omusajja ono agulidde abakadde mmere eyiganga eri mu kyalo munda ne tugenda ne tuwa abantu omukisa. Omutima ogwo ogugaba ate nga gwogera amazima omusajja ono gwongera okumutwala mu maaso. Awo we nkugambira nti kati bye twogera libayite erinnya eddungi kubanga gwe abantu webasuubiza ate totuukiriza. Omanyi okukyamula abantu awo embaga ngitaddemu emitwalo 5 naye nga ssebo balimala kutuga okugyamu emitwalo 5 ge weeyama toyina mazima. Abantu balimba ne balimbira ne ku mufu laga nti bamulekwa mubaleke kana akatona kali akalenzi nja kubusomesa paka nga bukijjemu enjawulo. Omugenzi n'agenda ng'agumye nti abaana basigadde emikono mike. Mukama atuwa amazima mu mulembe guno oyogere ku mazima. Muŋŋambire oyo nti naye otandika okwogera ku mazima. Nziramu era abantu batandika okukimanya nti oyo alimba. Agambye ki? Alimba oyo. Kati oli wano naye ab'ekika kyo bakimanyi nti oba olimba. Era oyogera ebintu kati baba alimba babazzeemu ebintu bye. Wabasuubiza amadirisa ku nnyumba y'ekijja kati emyaka 5 wadde okugula akalabirwamu buli lwe bakkonako kati sente naye mmwe muziraba. Omuntu bw'ayogera ekintu ne kiyita mu kamwa ke okusigaza ekitiibwa kye ateekeddwa okukituukiriza. Bw'ogamba abantu nti nzija ku Crown Japan ekatwe ku Easter Monday enkuba ne bwetonya genda ekatwe ku Easter Monday. Omuntu akyusakyusa ebigambo bye taba na kitiibwa. Akuba watudde na mulabewo naye wandimugambye nti omuntu akyusakyusa ebigambo bye mukalire mutakutiisatiisa. Omuntu akyusakyusa ebigambo bye taba na kitiibwa. Kasita abantu bakimanyira nti ebigambo bye bikyuka. Era musajja alina erinnya eddungi, erinnya eddungi lisinga obugagga obungi. Mukama akikukolera ekyo. Amiina. Kanne era njagala kumaliriza nga nkugamba nti erinnya eddungi tetulikuwa kubanga tukwagala nnyo. Erinnya eddungi tulikuwa lwakubanga tukwetegereza okumala ebbanga. Kati gwe bwe tukwetegereza nga bwe twetegereza Ssaalongo ono tulabye eki? Abantu tebayinza kwagalira bwereere. Abantu babaako n'ensonga lwaki bakwagala. Ekibuga kigamba mbu baagala alina. Funa bakwagale kubanga bakwagale nga bakwagalira ki? Omuntu okukwagala abaako ensonga. Abaana b'ewaka goddayo n'olaba nga tewali abuukabuuka kitegeeza bakimanyi tolina kyojja nakyo. Abaana tebabuuka lwakuba ddaddi akomyewo. Abaana babuuka lwakuba ddaddi alina kyajja nakyo. Teriyo muntu akwagala bwereere. Engalo enkalu ezitaliimu kintu nnyini zo yekka yaziwoomerwa okuzitunulamu. Abasigadde ffenna okuva ku mukadde akuzaala bakunyumirwa nnyo ng'osobola okukwata mu nsawo n'ojjayo omutwalo ne bagula sukaali. Kati n'obukodo nabwo bwetaaga kugobako lugobi nga tukusabiranga 6 nga buli omu akutadde emikono ku mutwe. Bizinensi yeeyo ddi lweddiza ku bantu n'obaga nti banguzeeko omwaka. Gwekimanyi nti abantu bakuguzeeko omwaka mulamba tolina gwe wali wadde yadde akatambaala. Tosalako togaba oyagala ekintu kimu ekyomunaana kiba kya munaana.
kati gwe teweebuuza lwaki bizinesi terina ddaala kweraga. Erinnya eddungi tuliragira mu bikolwa byo, weegulire erinnya. Baayo n'olunaku lw'okwatayo ekintu n'okiwa abantu nabo ne basanyukira awo. Naye gwe tuli kufunako ki? Ntidde n'okutunulako tugenda kufunako ki mu mazima amatuufu. Abantu ddi lwe baligamba nti naye ekyo kyo omwana oyo, muwala oyo, musajja oyo, bizinensi eyo kye bayita community impact kivaawo. Nziramu era nti abantu tebakwogerako birungi okujjako nga wabikola. Kati bikole, sente bwe ziba ziwezeewezeemu, funayo akasomero eyo nali Busoga eyo ne bandaga essomero lisasula school fees $6,500 taamu. Ne mbuuza nti abaana 10 ze sente mmeka? $6,500. Si bwe bukadde 6 n'emitwalo 5. Nga lwaki tova wano e Kampala n'ogamba akasomero kalamba nti taamu eno tebasasula n'okubawa obukadde 6.5. Obukadde 6.5 teziwera $2,000. Bw'oba omanyi okulya sente obulungi, $1,6.5 oziriira mu wiiki ng'emu n'ennaku 2. Bw'oba oli mugayaavu nga oli ku dayati nga oli okekkereza, okimanyi nti sente z'olya mu wiiki emu zisobola okusindika omwana ku ssomero. Tokkiriza kuva mu nsi nga teriiyo mwana gw'otozaala gw'wali otutte ku ssomero. Sente bwe ziweraaweramu mu kifo ky'okuziyiwa ku sitiiti z'e Kampala, funayo abaana mu kyalo, abaana bo10 obateeke mu ssomero. Ffe booyiira sente tetujja kujjukira. Kati oyimirira mu kabalo kabooti n'ozimansa. Ffe bwe tuti bwe twakula, emmotoka yo bweggwerayo tukwerabidde, naye omwana gwe watwala mu ssomero tali kwerabira. Awo weetuuse tosobola kukuba ngalo, nkitegeera ky'oyitamu. Sebo, naye maama, lwaki omuntu bw'atuuka okwebaka nga bakutwala ogalamidde, tetufunayo abaana aboogerera mu tenti mu weema ezo nti mukulu gundi afudde nnyo, naye nze yeyampeerera. Mukulu gundi agenze nnyo bannange, naye yeyayamba maama okumutwala mu ddwa. Ebyo byonna tetubiwulira. Ffe ab'e Kampala ffe tujja mu kyalo tuzze okusiibula, naye nga naffe tetulina kirala kye tukumanyiiko. Obadde onywa nnyo tukomaawo. Abadde akola atya? Njagala bakwogereko n'ekirala nti Kabowa Holo kaliye yakasima wakiri oluzzi. Era e Busoga eyo gye twali gye baŋŋambira, ekyalo kiramba kirina oluzzi lumu ate luli wala. Bw'oba olina ssente oluzzi balusimira $3.5 n'ofunayo oluzzi ku kyalo Saamuwe yalutuume na linnya lyo, tofaayo. Bagati tuno oluzzi baluyita lw'omushana. Era bwe nafuna sente n'enzirayo nja kubasimira oluzzi mpandikeko n'erinnya nkolere okwa Amalala. Amalala gakolere ku bintu ebituufu. Bw'oba oyagala abantu bakkubire mu ngalo era bakwebaze, tobayiira ssente, ziteeke mu kalwaliro abakyala bwe basobola okuzaalira. Gavumenti ebintu ebimu biba bigiremye, kati ffe twekolemu omulimu kuba ye erina obuvunaanyizibwa bungi. Ogambe nti wano tewaliwo toilet, community toilet. Ofuna abasajja awo obagale nti toyi mwe mugenda okukikozesa, kati mwe musimenze enzimbe. Naye n'otuuka mu community nga mulimu toilet. Nina gye nagenda eyo ensi gy'ekoma n'ensangayo toyi ya miryango 4 nga yawandiikibwako nti yazimbibwa Bajamani. Abajamani nga bava e Germany ne bajja e Uganda ne bayingira mu byalo byaffe ne bazimba toilet. Njiise na toilet kukiwulisa kirungi, pitira tulini ey'ekinnya. Naye nga lwaki ffe ab'amakanisa, ffe ab'amasinzizo, aba business tetusobola kugamba nti mu mwaka guno kye tugenda okukola okuddiza community tugi-impacting, katubeeko ekyalo gye tugenda tubasimira oluzzi oba tubalongooseza oluzzi lwe balina. Erinnya eddungi liva mu bintu omuntu byakoze. Kampuni zaffe zitandika okukolayo ku bintu, va ku ziri ennene zokka, naye naffe mu ngeri yaffe. N'ofunayo essomero Samuel n'obatwalira ebitabo. Abaana abato mukisa, bw'owa omuntu atasobola kuddiza ofuna mukisa. Bw'owa omuntu nga talina capacity kuddiza kye wamuwa, kati gw'oteekwa kufuna mukisa. Omuntu bw'ayiga omukisa bwe bujja asobola okubagaggawalako nga talinnyangako mu kanisa. Omuntu awa abantu emmere ne balya ne beeyanza, agaggawala ku kyalo ekyo nga mmwe abasabi mukoma ku kusaba. Kubanga ssente n'omukisa okugaggawaza omuntu tebivangako mu ssaala.
singa abakwata omuzindalo omanze be basinga obugagga naye si be basinga wadde bekyanga nnyo. Naye omukisa okugaggawaza omuntu guva mu kigambo Mukama akuwa omukisa. Ng'ani akyogera? Omukadde atunda kasooli gwe wayongedde kapito wa $5,000 n'ayogera atya, mwana wange Mukama akumpeera omukisa. Amaze eyo gy'olaga gy'osanga enzigi ezeggula nga tokaayanye, gy'olaga gy'osanga ebintu ebikola nga tolwanyi. Kiki? Oliko eddoboozi eryogerera mu maaso ga Katonda nti oyo muwa omukisa, kubanga buli lwafuna fe abanafe atulabawo n'atuwa amaanyi. Funayo omuntu obeeko ky'omuwa nga tasobola kizza, nga tasobola kukola atya. Naawe twagala okujjako ku bizinesi yo ng'osaza ebintu nga Ssaalongo zonna z'olina zigula, naffe tujje twekyangireko ewuwo. Ebisinga obungi funa wobiggalira olekewo ebitonotono naye bajje mu ebyo wakiri bajje mu ebyo naye funayo okw'olunaku abantu bajje ewuwo bagambe nti anjagala kubawa mukisa. Ssaalongo ono nawulidde engeri gye yasazeemu ebintu etiisa n'okutiisa. Ebye$25,000 mbujja kukitwalira ku 10,15 ayinamu n'ebye$50,000 omwo mu dduuka muno. Nange nasseemu n'akakaaga osanga obwedda ntikutta omutima nga mmanyi ayina bya 10 byokka, naye bw'aba ayinamu n'ebye$15,000. Naye Crown Japan asanyusizza abantu n'abaako kyabaddiza. Ate aŋŋambye nti olwaleero bwe twagala atwongerayo wiiki endala 2 nga z'olina zonna zigula. Twagambye kati bannange mujje wa Ssaalongo wano akalongo nga mukubidde, kubanga bwe yafuna ssente emyezi nga gigi emabega yagulira abantu emmere eyiganga. Kati mmanyi Ssaalongo ssente bw'anaafuna nange nnina wenkuba akasimu kati Ssaalongo kati ngenda Kalamojja yagala yotandiza emmere 5. Kati bannaye mujje mugule wa Ssaalongo, kubanga ssente bw'abeera nazo n'abatalina kyakulya abayambako ne bafuna ekyokulya. Erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga obugagga bungi, okuganja n'okwagalwa okusinga ffeeza ne zaabu. Lwaki abantu tebakwagala? Yafuuse mukwano gwoyo? Baba tannafuuka muleke, bw'aba afuuse mbuuze nti nilwe gye abantu tebakwagala. Abantu bagiwalana. Abalokole tebatwagala. Kasita oleekaalira abantu bajja kukukyawa. Waliwo okukukyawa kubanga olina kye wakoze. Kati singa tuba wano bwe tuti olina nje nateeka ebizindaalo bina wali. Nze njogere wano nga naye bw'atubuulira enjiri. Nange kennyini wadde ndi wazikiriza emukyayirawo. Olaba bw'okola ebikyamu ogenda kuvaamu bubi. Edduuka lyo bizinensi yo by'okola bwe biba bikyayibwa lindako okwogera nti abantu babi. Tusooke tukomewo tukubuuze, okukyawa kwa abakukyawa bakukyayira ki? Akuloopa agamba ki? Tusooke ekyo. Bw'aba akuwaayira not your business. Naye omuntu bw'ayogeranga ekintu nga kiriko ensonga kiwulire okitereeza. Kiwulire okola otya? Kubanga okwagalwa n'okuganja Bayibuli egambye bisinga ffeeza ne zaabu. Omwavu akuba omulanga ku kyalo abantu ne bakuŋŋaana okumuyamba wabbeeyi nnyo okusinga omugagga ggulawo geeti ne bagaana okuyingira. Singa omwavu akuba enduulu ekyalo ne kikuŋŋaana okumuyamba, oyo w'amaanyi nnyo okusinga omugagga avumba ennyama n'enkoko self service n'ateekawo emmeeza bwe ziti n'emmere ne bagaana okugirya. Oba oyagala oba toyagala abantu kya muwendo, abantu kya bbeeyi, togeza n'obagayagaya. Abantu bwe batabeera mu bulamu bwo bulabika bulala. Mulowooze Crown Japan eno nga bwefaanana n'amaanyi gaayo. Ne bano banna bizinesi abatudde wano, mulowooze bizinesi zaabwe bwe zifaanana nga tebalina bantu. Zambia furniture ono mwali mugenzeeko ewuwe. Manya okumuyitako awo okukuba nenni. Katonda omulamu twagala kwebaza olw'abasajja n'abakazi abakuŋŋaanye wano leero bampuliriza okumala eddakiika zino zonna. Mbasabira omukisa gwe gugaggawaza. Nsaba gutuule ku kampuni y'omusajja ono Crown Japan Katwe abakoze erinnya mu kutunda ebintu ebituufu, mu kusalirako abantu n'okutambulira mu mazima
mbasabidde bagende ku ddaala eddala. Kampuni eno musajja nga bwe yagiteeka wano ebune wonna mu bibuga by'eggwanga ebyenjawulo ne mu mawanga g'ensi gonna, abantu bongere okumuwagira, oyongere okumukola obulungi n'omutima gw'omugabi ogutasosola bantu, ogwatuuka n'okumuleeta ewaffe mu kkanisa okubuleesinga abantu abatalina kyakulya eyiganga gye twalaga. Nyimiridde awo okumusabira omukisa, taabulwenga emisana n'ekiro, obugagga n'ebintu binaabanga mu nnyumba ye. Yongera okumukola obulungi, tujja kuddiza ekitiibwa n'ettendo. N'abali wano nga bannabizinensi mbasabira emirimu gyabwe gyongere okukulaakulana n'okwala. Bannayuganda bakole ku ssente, ate ssente ez'amagezi. Tusaba okulaba ku bantu baffe wano, abaana baffe wano abatali ba China, abatali bayindi, naye abaffe nga bakola ssente ez'amagezi, bawa bannaabwe emirimu, batwala eggwanga lyaffe ku ddaala eddala. Buli ali wano mukama wange ng'akola bituufu, akola mazima, ayagala bwenkanya, musabire essaala kaakati, ssente zongere okulabika, bakasitoma bongere okujja, amaduuka galeme kugwa, naye wabeewo engeri y'esindika ekintu kino kukitwala mu maaso. Tugwebazizza leero kubanga amagezi geeyongedde, emitima gyaffe gizze gy'oli, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, mwe tusabidde abantu bonna ne bagamba nti